Jawa Kabaka birimu ematovu mwonna kalungo w'ensonga. Ensonga tizinzigwako kakati nzikalidde mu programu eno omuvubuka wa leero. Nyongera kulamusaako ssebo ne nnyabo n'okujjukiza nti enteekateeka yaffe ey'okuddiza naye omala kwewandiisa n'ofuna akakonge mu nteekateeka yaffe eya bwatula bingo n'onyiga *238 *10# sindika osalwako 2,000. 2,000 ezo ezikusalwa ku kitegeeza weewandiisizza okubanga osobola era ojja kufuna ebirabo omuli ne pikipiki. Olunaku olw'okutaano akawungeezi awo tugendera mu kajackpot kaffe mu muzannyo ogwo tutandika okubaddiza. Bingi ebigenda mu maaso ku mbuga enkulu wano ey'Obwakabaka bwa Buganda. Naye wiiki yonna n'omwezi guno tuli mu ssanyu jjereere erya baffe Ssaabasajja Kabaka emyaka 7 egy'obulamu ate emyaka egy'ekitiibwa ng'atulamula ng'alamula ensi ye Buganda. Mikolo gijja kuba olubaga mu Ekereziya w'Omukama eri mwenna nammwe abaweereddwa kaadi ate mukwate ddala obudde. Niffe nga BBS Fine obuvunaanyizibwa bwaffe kuweereza mu bwesimbu mu bukugu n'okwagala okw'ekitalo. Tujja kuba omukolo tuguweereza butereevu. Pulogulaamu omuvubuka wa leero yaweebwayo eri minisitule y'abavubuka emizannyo n'ebitone. Oweekitiibwa Robert Sserwanga Ssaalongo ye minisita. Minisitule eno ngazi nnyo. Obugazi bwayo bweyoleka nti abavubuka be basinga obungi mu Bwakabaka buno obwa Buganda ne mu Uganda yonna eyawamu ate ne mu nsi yonna. Ebitomera abavubuka oba birungi oba bibi oba bisoomooza bwe bijja era bisookera ku bavubuka. N'olwekyo ensonga z'abavubuka ziba ngazi. Naye abavubuka mu mwaka guno 2025 mu kitongole ekya Buganda Youth Council nga ssentebe waffe omukungu Baker Ssejjengo kirina enteekateeka okulaba nga kigenda kikiika embuga okwongereza ku bajjajjaffe bye bazze bakola okulaba nga olubiri lwa beene tiruggwamu bikozesebwa naddala ebyokulya n'ebyokunywa. Mu studios nyina ssentebe nga Ssennyonjo Abel Ssaalongo. Ono mukubiriza olukiiko lwa Buganda Youth Council. Naye ate yaweereddwa obuvunaanyizibwa obw'enjawulo abavubuka okuba ssentebe omuteesiteesi mu kulaba bwe tukuŋŋaanya ebirabo bye tugenda okutwala embuga beene asiime bifuuke amakula. Musanyusa okukulaba Saalo. Gwe wuuyo? Essebo nze wuuyo. Oli butereevu ku telefayina ye wali ozzeeko wano? Nzijawokko naye studio madde siziyingiranga. Kaakati ensi yonna ekulaba. Essebo. Ne mu lubiri bakulaba Saalo. Essebo. Nsaba buuze ku batwala n'abatuwuliriza. Abatulaba mwenna ku telefayina yaffe ey'Obwakabaka nze Abel Ssennyonjo Ssaalongo nga bw'abategeezezza nze Ssaabasajja gwe yasiimye okuba ssentebe w'enteekateeka y'ebirabo eby'amazaalibwa ag'emyaka 7 mu bavubuka. Ssaalongo nalaba binakulaba ng'enkuba ekuggwereddeko misinde. Misinde nakulaba ng'onaabye emikisa gyonna. Twajenyigiramu nnyo, enkuba yali nnyingi nnyo, ne neebaza nnyo abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Kubanga emisinde gino gituuseemu nga tuli mu bikwajjuko bino. Ffe twakoze analysis ne mu magombolo eyo mu byalo gye tuwangaalira. Ng'abantu badduka okuviira ddala ku byalo, okuviira ddala ku miruka, ku magombolola ne kiyitirira ate ne ku masaza ate ne mu lubiri ne kisukka mu nkuba empitirivu. Abantu tebajuulira yonna ne bagamba nti katubeerewo katuwagire Obwakabaka nga tujaguza emyaka 7 egy'ekitiibwa. Era Ssebo yogedde ku magombolola. Nze naliwo ffe Kalungu. Mumyuka Kalungu mwadduka. Katabalwa ne minisita w'amazzi Ssekindi Aisha. Essebo. Ne musimbula ate ekimanyi Kalungu eyo ate gwe omu ku bavubuka be tutambudde nabo ate ab'ensonga abamanyi tulina abavubuka baffe ab'ensonga kati nga omukulu ono biri mu ye
mumanyi abe Kalungu awo mu Buddu se sajala Ssaabasajja Kabaka erya Buddu ejjudde so tubakubiriza mwami biri mu yono yomu kubavuka tutambudde nabo mu bbanga lino okulaba nga tuweereza Obwakabaka weewaawo essebo enteekateeka ziri zitya mu bavubuka abavubuka ku luno be bakikuttemu mu njogera ng'ekivuka bwegamba era tuli mu nteekateeka ez'okulaba nga ebirabo Ssaabasajja by'anaasiima bifuuka amakula bijje mu bungi era nkukakasa nti ebirabo okwetooloola amasaza gonna era we nyingidde mu studios wano mbadde njogera ne ssentebe w'ekkooki eri okuyita ewammwe ewakamuswaga naŋŋamba nze neetegese bulungi kabula amasaza gonna okwetoolola ebbendo bendeero lyonna lyonna era tugenda kuŋŋaanira wammwe awo mu Buddu okulaba ng'ebirabo olwaleero ebimu bitandika okuba nga bikola ki nga bijja ekyaddondo okusobola okulaba nga tubifuna bulungi bisobole okutuuka era mu bantu bangi ab'enjawulo abasobodde okuba tunuulidde enteekateeka yali nti abavubuka nga tuyita mu magombolola waakiri eggombolola esembeyo okuleeta ekirabo ekitono kereete kimeme w'embuzi buli eggombolola esembeddeyo ddala okuleeta ekirabo ekibyo bisoboka nkubadde abantu bamufuna mpola n'ebyo bisoboka era mulimu abamu twabasalira ekirabo katugenda ensalesale kebere ya kimeme w'embuzi naye n'osanga amagombolola agamu nga balimye baleese ebyokulya balunda ebyokulya ebisolo abamu basusse kusinza ku gundi ezijja ebirabo ebimpeerezebwa wano ku Ttale Center nange nyine eyabyamukama etuusibwako ebirabo bategeeza abamu basukkulumye ku ebyo mpulidde ente mweziri ebirabo tetwagala bimenya nnyo kimu naye nga kyenkubiriza abavubuka oyinza okubeera eyo ng'oyagala okulaba nga naawe wenyigira mu nteekateeka enereme akaseera kakyaliwo tukiika ddi emboga nkya nga 11 lwe tugenda mu lubiri era enteekateeka bwe tumala Katikkiro bamala okukwasa ab'amasaza tractor enteekateeka eddako yagenda kutikkula makula era Katikkiro n'abakasiza bagenda kubaawo abaami ab'amasaza bonna bagenda kubaawo olunaku lwankya ate tusoma ssaza kati gwava ebuddu kakasa ssentebe Kalibbala tulinawo akakiiko kaffe ketubadde tuddukanya nako nga nze ssentebe waako kuliko kanso Joel muwanguzi uno ssentebe w'abavubuka ow'Ebusiro kuliko Bomboka Joseph ssentebe w'abavubuka mu ssaza ly'e Kyaggwe ate ne mwami Kalibbala oyo ssentebe w'abavubuka mu ssaza ly'e Buddu era nga yabadde atukwasaganyzaako ebbendo bendeeri erya Buddu bwe tukwasaganya okulaba ng'ensonga eno tugiggusa okusobola okubeerawo buli muntu okugyenyigiramu siiga ekifaananyi enkya Katonda abuggyeko eddiba enkya Katonda olumala omuvubuka yeeteeketeeka atya atulaba kaakano kantisiige nakuva kati olwaleero buli alina ekirabo kye kisobola okutuuka mu lubiri wano era n'ebira tusaanidde okubikola ki okubikuŋŋaanya enkya kasita ziwera ssaawa 4 buli muvubuka tumusuubira okuba nga ayeesogga olubiri n'ebirabo bye abatasobodde bituusa ddi leero enkoko yange ejja kujja nayo tujja jjaniriza enkya ne bwenzijja nayo era kanso Joel ajja kubaawo nga awandiika buli omu bwetumala okutuuka mu lubiri enkya nga tukujja kuŋŋaanya okuva ku ssaawa 4 okutuukira ddala ku ssaawa 6 okwekenneenya ebirabo ekizze kyekikoleddwa ani aleesaani tugende okukwanjula wali mu maaso gagenda obitikkula tomanya tugenda mu lubiri twabulawo bajjajja abataka bonna so wano wenkowole basentebe babavubuka mu bika enteekateeka eno fenna tugibeeremu tulinayo abantu sekinnoomu nyina muganda wange Morris Mukiibi omumanyi omugave zuuka n'ensonga mbadde manyita omumanyi abenga bife tumuzaala nesimanya mwana gwe nzaala nesimanya nti namuzaala Mawogola ate Mawogola eyo bwe nabadde njogerako n'ab'e Mawogola nga bamumanyi y'omu ku baleese ebirabo
zikimemeza embuzi siri wansonga oli wansonga ezala baki bansonga kituufu omanyi bagamba embwa ezala mbwa kakati oba wazaala ow'ensonga afuddeyo nnyo okulaba nga ebirabo bya Ssaabasajja Kabaka biva kati abantu ngezaka Morris Mukiibi zuuka n'ensonga nina mukwano gwange amita Ronald Sekajja w'entwetwe eyo y'omu ku baawaddeyo ebirabo namukadde wange Sebuufu y'omu ku baleese ebirabo awodde naleese ente ennamba birabo bijja okuva eyo musingo manyi nange nyina akwate Sebuka Singe ewamukwenda era mukwenda esaze eryo kati Buddu buli oyogera ku Singo ab'Ebuddu bafuna okujugumira kati ndaba otandise okugira kati Singo ojulira Joseph otuva ku kyalo kyekimu ekisooka atumanyi ate bwakumamu buli kimu kiba kitambula kakati buli omu ayogera ebinene biri mu ssaza Buddu mwagala kwogera ku kikopo naye twaba wamu kati mwayogere ku binene ebiva mu ssaza so nsaba abantu sekinnoomu ab'enjawulo kati nga bwe mbamenyedde Ronald Sekajja oyo w'entwetwe wali Mwami Sebuufu w'Ebutemba wabona bantu baleese ebirabo Morris Mukiibi Honorable Namugga abo beemawogola awo nabo beekozeemu omulimu ogw'amaanyi okulaba nga bakola ki kakati tulina amatendekero ndabye wano aba Kampala University abo nabo benyigime Sekasi n'amatendekero amalago nabo bawula nga tonnaba kuteekateeka birabo byogenda kuleeta tukusaba obe nga mu kaseera kano otuvira mu studio ndoza ajja kunzikiza abamu tubawene ku nnamba z'amasimu okulaba nga basobola okutuusa ebirabo byabwe eno abantu ba Kabaka ab'ensonga ennyo Oweekitiibwa Simon Kayitana si yakiikirira abantu ba Kabaka Abanyarwanda omuvubuka oyo si muvubuka Njasabigo muvubuka yennyini nnyini ensonga ze nazimanya ez'enkya yayitidde mu ssaza lye era ne tumutegeeza era naawe tusaba omwongero omugamba nti ayongere okukunga banne bonna olwaleero abenga ensonga atuwa ekyenkomero yagambye nti ngenda bbawo ekyaki ekyenkomeredde okulaba nga tulaba engeri gye tugenda okukiyimirizaawo n'okuseetinga ebirabo bya Ssaabasajja Kabaka oli ku BBS TV puroguramu omuvubuka wa leero ndi ne chairman Ssennyonjo Abel Salongo okuva mu Buganda Youth Council y'omu mukubiriza olukiiko lwa Buganda Youth Council naye ku luno yaweeredde obuvunaanyizibwa okuba ssentebe w'enteekateeka y'abavubuka okulaba nga batwala ebirabo embuga mu Lubiri era tusabe beene asiime efuuke amakula bannanga okutwala ebirabo okukiika embuga okuleeta amakula kyannono yaffe kakati ate mwagala beene yaba agenda okulima beene yaba agenda okusuubuza si yaba agenda ffe tulina yaba alunda ebisolo kitukakatako ate ng'olubiri lwettu nga lujjudde embiri ffe nyini ffe tulina okukola ki okulaba nga embiri ziba zijjudde zibaamu ebikozesebwa byonna era ebikozesebwa twetaaga buli kikozesebwa kyonna ky'omanyi nti kisobola okuba nga kikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo mulimu abatuwadde sukaali omunnyo ebintu ebyo byonna bamanyi mu kikuubo nabakwasa ssentebe Ssejjengo ne ssentebe w'abavubuka ow'Ekyaddo natugambye enteekateeka abayitamu abakunga Kaggo ensonga ze nazimanyi Kaggo azimanyi Magandazi azimanyi bulungi teri wa ssaza yenna atamanyi ensonga eno kubanga n'olunaku lwajjo bantegeeza Katikkiro yagikooneddeko ddala okulaba nti ensonga eno evaayo nga y'amaanyi nnyo nnyini ddala chairman twambadde tutya omanyi oba oba ogenda mu Lubiri ng'ate otwala makula tekyebuuza kubuuza nnyambala kegera mutufu ninga kubuuza nti taata wa waswa oba taata wa Nakato Salongo taata wa Nakato nekera mu busuuti bw'omukyala omwami kati nga gwe munnakalungu ow'ensonga kakasa omutega nswera oyinza okuba nga togulina kakasa nti omutega nswera ojja nagwo bulungi tuyingire olubiri tugenda mu Lubiri yennyambala entongole ekakasiddwa oba
tiyitaga nga bwogana tosobola kumbuuza nti nakato gwamuzaala nga tokitegedde nti weewaawo. So tubasaba Oweekitiibwa Robert Sserwanga minisita w'abavubuka n'ebitone yankakasizza nti enteekateeka zonna ziwedde okulaba nga tutambulira wamu n'Oweekitiibwa Hassan Kiyimba okulaba nga enteekateeka zijja kuba nga z'amaanyi nnyo nga tutikkula ebirabo bya Ssaabasajja Kabaka oluvannyuma byanaasima bifuuka amakula. Saawa mmeka ziddemu? Kugambye ku ssaawa nvudde gye nvudde Ekyaggwe, nvudde mu Busiro, nvudde Bulemeezi, nze za Ssekinoomu. Katonda nsaasidde nze n'ensujju yange. Badde nnunda enkoko nziggyeyo Lisseggwanga. Nzija nalyo. Kaakati saawa mmeka ze mba ntuuka? Essaawa nabategeezezza nti tutandike okutuuka mu ssaawa 4. Wabula atuuka ku 2 tetugaana. Ozze mu lubiri. Abamu abavubuka kati nabaddeeyo essaza ly'e Buweekula. Ina ssentebe waayo mu Nagawa. N'agamba nti ffe twagala kutuuka tulambuleko ne mu Luki. Ne mu lubiri lwako tekirinamu bulizibu. Asobola okukkira naye essaawa 4 ffe tujja kuba mu lubiri nga tulisiivinga oba nga tufuna ebirabo byonna. Then bwe tumala okubyaniriza saa 6 tukakasa nti kuva ku saa 6 omukolo gujja kuba gukola ki? Gutandika okulaba nga tukola ki? Nga tutuukiriza enteekateeka zonna. Ng'abavubuka bwe muteeseteese. Bwe tuteeseteese. Esewo. Badde manyi wejje. Oli mukadde. Ndi mukulu. Oli mukulu. Siri mukadde naye ndi mukulu. Esewo. Katuteeseteese tutya mu lubiri ffe twamanyira beena asiima. Saala kulengiza biri mu lubiri. Naye tulya tunywa tujja nabyo. Okimanyi nti enteekateeka y'amakula abazzeeko mu lubiri. Emu ebibuuzo nabadde nkugambye tobuuza nti gwazaala waswa. Ssaabasajja asiima kiseera ebisinga abaleesa amakula mu lubiri enteekateeka ezibaayo okulaba nga balabirirwa bulungi. Waliwo abavubuka bannabitone Esewo alina oluyimba lwe kati ekyokulabirako wano tulina musomi waffe ow'amawulire Kulumba alina kitone kikulu. Maama yayingiza oluyimba olw'amazaalibwa. Kati Kulumba Pooyo aweebwa omukisa n'asanyusa abavubuka. Enteekateeka weeri era twagikwasizza abagivunaanyizibwako okuteekateeka abajjira mu bannabitone abo kuba olunaku lw'abavubuka be baliwo okubanga bagenda okutikkulwa amaki si bavubuka bokka n'abantu ffenna kuba amazaalibwa ga Kabaka gano bw'oba ogatunuulidde ebirabo tebikooneddwako mu ngeri endala nga bwe badde bijja ku myaka egibadde. Yadde enteekateeka baagikwasa abavubuka tugitambuze n'abantu bonna aba Kabaka abalaba terefayina eyo gye bali mu masaza agawano n'ageebweru wa Buganda ffenna tujje naye abalina ebitone tujja bawaawo omukisa okwongera okulaba nga tukola ki nga tubaluŋŋamya ate tubajja bateeka so Kulumba yitikitiki naye amanye ate agina amakulu era mumanyi bulungi mulaba nnyo asoma nnyo ageesigika era bw'agakwatamu anyirira nnyo anti bakolera Ssaabasajja kati gwe otolaba bw'akolera Ssaabasajja bw'onyirira so ffenna tulina enteekateeka endala ey'okunona amakula ku bannaffe abali ewala. Ojja kusanga abali e Buvuma abali e Bugerere Essese katulowooza nti Ssese Kabula Kooki Mawogola tukuŋŋaanire e Buddu awo ofuna bulungi ebirabo tusobole okubijjawo kyenkakasa nti olunaku olwaleero tugenda kuba tubawadde enteekateeka ebinona okuva kati mu ssaawa ng'emu tugenda kuba tubawadde enteekateeka egenda okukola ki okubinona nga tuli wamu ne bassentebe b'amasaza wamu n'abadeputy b'abamasaza mu masaza ago gonna. Nga nkusiibula Esebo Abel Ssenyonjo Salo kukola ki? Sebo nkola n'ekitongole ky'Obwakabaka ekya Buganda Land Board ku ttabi ery'Emityana mu Ssingo era nvudde Ssingo nvudde Ssingo. Wasoma ki? Nze nasoma byakubalirira. Wasoma byakubalirira. Nasoma byakubalirira. Olina akatalekeka. Basobola okubeerawo nga beetaaga okufuna contact. Olinga aganye n'ekirabo kyange mu kikuubo. Naye ntuukira ku ani? Mujja kukubira ennamba y'essimu eno 075 9 82 6 mu 7 28. Jiddemu mpola mpola.
0759 62 0759 82 27 yamwami bisaso muwanguzi Joero. Then eyange eri 0779 7 58 3 eyo bwejikuba nze njikwata 0779 7 58 3 olunaku olw'enkya tubasaba bajje mu bungi era abavubuka bonna buli muvubuka atali muvubuka yenna abantu ffenna abo abakabaka ng'olina ebirabo byo ebinaafuuka amakula tusaba enkya oba olwaleero ebimu bisobola okutuuka tugenda bawa centers z'enjawulo okusobola okulaba nga abiri ewala tubijjayo tusobole okuba nga tutambula bulungi sebo ndi Ssaalongo ate ne Nnaalongo kyemmanyi ateeka okuba nga kwali ku mpewo ne bannasinga abasinga obungi so tuli wano ku telefayine yaffe manyi nti abali esinga eyo n'abali mu Buganda yonna mutuwuliriza tusaba twebaza Katonda olw'okuwa Ssaabasajja Kabaka emyaka 7 egy'ekitiibwa nga gituuseeko mujje tujagulize wamu ate tujje mu bungi okusobola okulaba nga tuleeta ebirabo bya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale. Awo sisuseewo pulogulaamu omuvubuka wa leero mbadde ne Ssaalongo Abel Ssenyonyo ssentebe w'enteekateeka y'abavubuka abagenda okukiika embuga mu kuleeta ebirabo. Ate tusabe beene asiime bifuuke amakula. Oli muvubuka, olima, olunda, osuubula. Kiki ky'otadde ku Bwakabaka bwo? Kale bwe kiba kimu kya 10 mu mwaka kireete oluyi lwa beene lubeemu ebikozesebwa byonna ebya buli kimu ebya buli ngeri abantu ba beene beeyagale. Nkwagaliza akaseera kalungi. Musajja wa Kabaka Abirimu Matovu, Katonda kuume Ssaabasajja Kabaka awangaale.